Ekitongole kya poliisi olunaku olw'ejjo kyawandiikidde ekitebe kya National Unity Platform ebbankaluwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Biki ebyabadde mu bbaluwa eno gwe mukwano gwange? Kyagiwandiikidde ebbankaluwa gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Update TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Tegeeza teweerabira ku subscribinga, mwenna basubscribinze mbaagala nnyo, mbeebazaako nnyo, mukoze omulimu ogw'amaanyi ogw'ensuso. Nammwe abasharinze n'abakomentinze mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo, mukoze eby'ensuso gwe mukwano gwange ali eyeekuumira ku UG Updates. Mbakuyisaayo nnyo amakya g'olwaleero, mwebale kubeerako, mwebale kwekuumira ku mukutu guno, mwebale nnyo mmwe abali eyo ebunaayira, abali emitala w'amayanja, mwenna bagenda okukaza n'emirimu nga weekuumira ku UG Update TV no sharinga, nkugamba nti okola kyamaanyi nnyo, naddala gwe alaba naawe mbaagala nnyo, mbabuuzizaako nnyo. Olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi zabadde nga 3 omwezi guno gwe tulimu gwennyini omwaka 2024, ekitongole kya poliisi kyawandiise ebbankaluwa nga kigiwandiikira ekitongole kino, ekibiina kino ekya National Unity Platform, nga kibagamba twagala mujje, tubayita mujje ku headquarters zaffe, tusobole okuba nga tuwayaamu ku nsonga z'essomero lyammwe eryo Nuupu Leadership School. Oba essomero eryo mulijjukira bulungi, twabagamba ekibiina kya National Unity Platform kyali kitonzeewo essomero wali eri e Kamwokya. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati nno olunaku lwabadde lwaggulo, ekitongole kya poliisi wekyakulubese ebbankaluwa muganda wange ne kigitwala wali eri ku kitebe e Kavule, Makerere Kavule, nga kibasaba okuba nga bantendinge basobole okuba nga bawaya ku nsonga z'essomero eryo gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. Okusinziira ku bbankaluwa eyita ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo, kibasuubira okuba nga bagenda ku poliisi olunaku olwaleero essaawa zijja kubeera 4, ennaku z'omwezi 4 omwezi guno ogwa Julaayi 2024 gwe mukwano gwange ali eyeekuumira ku UG Updates TV. Okusinziira ku bbankaluwa, ebbankaluwa etegeeza nti nno ebasuubira bano ennaku z'omwezi nga 4 nga we mbagambye okuba nga bagenda okusisinkana Human Resource Development and Training Uganda ku poliisi olunaku olwaleero ku ssaawa 4. Mu kuddamu ekitongole kya National Unity Platform Leadership ne kikonfaminga nti ffe tugenda kubeerayo era tujja kujja ku meeting eyo, era bajja kubeerayo nga poliisi weekisabye, nga weebaagala babeeyo gwe mukwano gwange ali eyeekuumira ku UG Updates. Era bagambye nti ttiimu yaffe ejja kubeerayo nnyo, era bajja kubeerayo bagende mu maaso n'okuba nga bawayaamu nabo. Ne bagamba naye tetusuubira nti eno ngeri ndala ya ku interpretinga na kutawaanya na ku blockinga mirimu gyabwe gye baddukanya ku ssomero eyo. Bino Nuupu yabyogedde ng'epositinze ku mukutu gwayo ogwa Twitter, gwe mugwana wange ali eyo ampuliriza. Ebbaluwa ya poliisi eno yabadde esoma etya? Poliisi yawandiise ebbankaluwa eteekako omutwe The Secretary General National Unity Platform Makerere Kavule Kampala. Invitation to the Uganda Police Force Headquarters to clarify on the activity of the School of Leadership operated by the National Unity Platform. Poliisi egamba tubayise ku kitongole kya poliisi ku headquarters musobole okubanga mutuwa mukakasa emirimu egigenda mu maaso n'emitendera egigenda mu maaso ku ssomero lyammwe eyo ery'obufuzi lye muddukanya ng'ekibiina kyammwe ekya National Unity Platform. Era yongera n'egamba nti it has come to the knowledge of the Uganda Police Force that National Unity Platform has opened a leadership school
operating at the party former head office Kamwokya. Nti baakakitegeera baakakiteeka mu ndowooza zaabwe era mbu baakiwuliddeko mbu Uganda Police Force yafunye okuwulira mu lugambo nti ekibiina kya National Unity Platform kyaggulawo essomero ly'obufuzi era nga essomero lino liddukanyizibwa ku kibiina ku kifo ekibiina gye kyali kiddukanya emirimu gyakyo e Kamwokya. Era n'egamba it is in the best interest of the Uganda Police to ascertain the statuses of the school, contents, touch and facilitators. Mbu kiri mu ngeri nnungi era kisikiriza ekitongole kino ekya Uganda Police okumanya ku statuses ku mitendera gy'essomero n'okumanya content n'okumanya abafacilitating oba abavujjirira essomero lino. This is therefore to invite you for the meeting with the Director, Human Resource Development and Training, Uganda Police at the Police Headquarters, Naggulu, on 4th July 2024 at 10 a.m. Mbu okusinziira ku bino byonna bye babagambye, basinzidde bino nga babayita mu meeting mubeere nga musisinkana Director wa Human Resource Development and Training ku Uganda Police wali eri e Naggulu ku kitebe kyayo ennaku z'omwezi 4 omwezi guno 2024 ku ssaawa 4. Ne babagamba nti no, you should not exceed 3 persons in the meeting. Nti tebalina kujja n'abantu basukka 3 mu meeting eno gwe mukwano gwange ampuliriza. Ebbaluwa ya poliisi bw'eti weebadde. Naye muganda wange okusinziira ku kibiina kya National Unity Platform bagamba nti nno political parties zonna mu Uganda babadde bagendanga ku training n'abakulembeze baakyo era ne bammembers baakyo, era tebalabangayo poliisi ng'epiikinze interest mu activities ebibiina ebyo. Egambye nti NRM ebadde ne kye bayita ideologist clinics, FDC emabegako gye buddeko awo yalaunchinga leadership academy ne parties endala zibadde ziteekinga training zaazo. Naffe kennyini ng'otugasseeko ekibiina weekitewe kya postinze ku Twitter kigambye nti no, ffe tubadde traininga abakulembeze baffe okuva etwatandika okuggyako nti kati essomero ly'abakulembeze baffe twali centralizinze, twafunye ssente we tukuŋŋaanyiza we tugenda okuba nga trainingira abakulembeze baffe. Ne bagamba nti ku ssomero lyaffe tetulina nnyo offers za njawulo ze mutusuubiramu. Tebalina credited programs oba okuba nga babawa awards, qualifications awards oba eza academies, ezo tebaziina era tebazisuubirayo. Naye agamba nti no bano bagenda okuba nga baatendinga trainings zaabwe gwe mukwano gwangu bajja kuba bafuna certificates zokka zokka ez'okukiika ku ssomero lino. Bajja kuba bafuna certificate zokka zokka ez'okukiika mu ssomero lino. Ne bagamba nti no training efokasinze nnyo ku muwendo ne ku nnono ne objects ezitambulira mu kibiina kyabwe.
era ne bagamba nti nno essomero lino lifacilitatingwa livujjirirwa n'abantu ba leadership bakulembeze b'ekibiina kino ab'enjawulo abalinamu interest. Bino nno ebigambo byogeddwa Secretary Anthony Louis Lubogoya owa National Unity Platform yapositinze bino ku Twitter. Era agambye nti nno kale tujja kubeerayo naye tibagamba nti n'ekibiina kya National Unity Platform batraininga bayeekera oba beenyigira mu kutraininga abantu ab'enjawulo oba beenyigira mu activities ez'enjawulo ezisobola okuba nga ziyeekera eggwanga. Era bagamba nti omuntu omu ayinza okuba nga yeewuunya lwaki director owa training mu poliisi aba ayina ekyokukola ku leadership school eno ku ssomero ery'obukulembeze erisomesa ebyobukulembeze kikyaba anoonya ku political party school ng'eno. Naga tetulabangayo nga bageetinze interest mu training z'ebibiina ebirala, naye lwaki era National Unity Platform? Kubanga ffe tubadde n'endowooza ey'okuba nga tugenda kwedicatinga abantu baffe era tetulina intention ndala. Bw'atyo Secretary Anthony wati waagambye nti nno zisirabangayo tulina wa poliisi ng'ageetinga interest mu political party oba mu political training. Gwe mukwano gwange mpuliriza ye tetukirabangakokko, naye kyonna kye batwagaza kikulu, naye ffe tetugenda kufaayo, tugenda kuba tukiikanga bye bagambye. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV bagenda kubeera nga bakiikayo, naye tebabatwala nti nno basomesa bayeekera oba basomesa ba royalties abagenda okuba nga beekalakasiza eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tebabafuna mu bukyamu, okukiika bajja kukiika. Ye n'agamba endowooza eri waaki bagambye bakiike basatu bokka bokka. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza, naye teweerabira ku subscribe.